Omusiisita Azaalide mu Kigo baabuwe mbw'abadde takimanyi nti ali lubuto. Akatambi Bebe nga kunnyonnyola engeri gye badde bamukubiddemu amasasi ewandegeya ebya Chameleon okumukwatira South Africa Bibino. Ate ye embeera mu Kongo esajjuse batandise kutta buli mugwira gwe balabako agono n'agasingawo genkuletedde olwaleero. Weebale kugyekuumirako NCTVUG kansubire buli kimu kikutambulidde bulungi oludde eyo. Mukama Katonda yeebale kubanga akunkumidde mpaka olunaku olwaleero okubanga ate ffenna tukyali abo abassa. Ekyo nno tubeere nga tukimwebaliza kuba bangi abatasobodde kubeerawo olunaku olwaleero yadde nga babaddewo olunaku lwajjo. Gwe omupya nja kusaba ogende mu maaso subscribing ku channel yaffe eno oteekeko notification bell eyo osobole okuba nga ofuna notifications buli lwe mba ntaddeyo video empya. Genda mu maaso liking commenting ate sharing NCTVUG channel. Polisi yatandise okubakana n'eddimu ly'okuwenja abantu abeegumbulidde omuze gw'okutunda yunifoomu zaayo nga bano bazitunda wakati w'emitwalo 10 n'emitwalo 2 ekintu ekikontana n'amateeka g'e Uganda ng'era kyaliviirako obumenyi bw'amateeka okweyongera mu ggwanga lyattu Uganda. Abakulu mu polisi basattira baagala kumanya abazitunda bazijjawa era n'abazigula bazitwalawa. Ate ye omusiisita yeewunyisizza ensi bw'agenze mu maaso n'okuzaalira mu Kigo. Ono nno avuddeyo n'ategeeza nga bw'abadde takimanyiiko nti ali lubuto kuba yetakolwangako kikola kya kwegadanga wabula yafuna bulungi olubuto era yagenze maaso n'asobola n'okuluzaala. Ate ye embeera mu Kongo yeeyongedde okusajjuka oluvannyuma lwa bannansi okwekalakasa nga baagala buli mugwira ali mu nsi eyo ajjamuke. Bano nno balumiriza abagwira nti be baviiriddeko obusambattuko mu nsi eyo obutakoma era balabiddwako nga babakanye n'amajambiya beetegefu okutema buli mugwira gwe basanga. Jjukira nti emabegako awo baalabula buli nsi erina y'abajjaasi baayo kubajjayo mbagirawo nga mwe mwali n'abajjaasi b'e Uganda. Bwe bitune ebiri okuvaako oludde eyo si mawulire malungi. Ate gavumenti ye Uganda egenda maaso n'okuzimbira abannansi abaakosebwa obusambattuko obwaliwo mu biseera ky'okulonda era mu nteekateeka eno yakazimbira abatuuze bannaamayumba okuva wali mu disitulikiti y'e Katawi. Ate eby'omuyimbi Chameleon okumukwatira South Africa bikyalanda ng'agaveeyo gagamba nti ono abadde anoonyezebwa polisi yeeyo ng'alina emisango egitali gimu era bannayuganda abawangalira eyo baavuddeyo ne bakisanyukira nnyo. Kankutereka akatambi osobole okuba nga obyerabirako nga ebyabadde oludde eyo. Chameleon twagambe South Africa tosobola yimba no South Africa. Eyo Museveni yakola amatanga gaga mu nyumba ye. Bwe bityo ebyabadde oludde eyo ng'abantu bangi bakyekulumulula okugenda okulambula ku mubaka w'emukono Betty Nambozi bakireke wali mu ddwaliro ne Pastor Muto yasobodde ogenda bambi n'amulambulako nga olaba mu kifaananyi ekyo era yagenze maaso n'okumusabira ate Omukama Katonda asobole okuba nga amusussa bulungi. NCTVUG kwoli gwagenze maaso n'okusubscribinga nsima bongerwa ate gwatannaba nkusaba ogende maaso obeere ng'osubscribinga ku channel yaffe eno oteekeko n'akaddaako osobole okuba ng'ofuna notifications buli lwe mba ntadde video empya. Genda mu maaso liking commenting ate sharing. Ye omuyimbi Bebe yabadde akubiddwa amasasi gye buvuddeko emabegako awo wabula yavuddeyo n'annyonnyola engeri gye yabadde akubiddwamu amasasi. Ngenda bankuteerako akatambike osobole okuba nga naawe obyewulirirako nga ebyabadde. Nja kusaba Mukama Katonda abankuumire tuddemu tusisinkane nate mu video enaabizzeeko. NCTVUG wosanga updates ez'ensonga. Principal gaya kinene just about tamalyo. Omukulu yabadde omusu yadankuye amasasi kyabadde nti navudde ku saa 7 nenja ogula emmere ku Pier 1 entinda nensigala mu motoka
nenkola order bandetera emmere kati waladdewo omuntu nadde ndi mmotoka nga mpulira emmotoka bagitomera so nenfuluma nkebera omuntu atomera emmotoka nagenza okufuluma nga already manager ne security we bali bamusaba ekisumuluzo bamusitopinga okukola ki baagala bagimugireyo kuba yadde agezaako okuvaayo naye nga ayadde very high so mu ddakiika nga emu mu argument eyo toddamu kuvuga because yatomedde n'atomera naye nga ye buli wakola reverse akola ki atomera namugago yonoona emmotoka ne tumugamba kati manager nange ne wa security ne twagala tugyeyo ki ekisumuluzo mu ignition kuba endabiramu yabadde wansi kati bwe yalabe nga takikwata ye n'akwata pisto kati mukwata pisto n'aggulawo oluggi kati oyaguddewo oluggi of course ne tuluviira then manager namukola ki namukwata nawanika omukono yamukuta omukono nenkwata omukono nenkuba ki pisto negwa so lucky enough omusirikale wange nga waali atejjukira naye akutte so bwagiraba nagikwata nadda wabbali then netumu omusirikale najja netumuwa naye nagezako nnyo okulwana okuddayo mu motoka kati nze mindset yange ngamba omuntu buli lwalwana okudduka mu motoka abajjayo mundu ndala oba emundu esooka so netugana okumukkiriza okuyingira mu motoka kati omusirikale we yagambidde omaye tumwandikafinge netumutwala kuki ne bamutwala ku poliisi kati ne bankubira ne bagamba nti emmotoka bagenda gitwala naye buli muntu yenna abaddewo abeere witness kiki ekiri mu mmotoka nga tebanagitwala era twagenza okukebera nga emmotoka ebaddemu zi eke n'ebiralala bingi so basically I believe when njogerera I'm not supposed to have lived today. I didn't even know, not as my Father's Day, but today my kids would have not had a father. Ate tubalina baana ate sirowooza nti ngenda kubeera laki nga bwe mbadde buli kiseera mujjukire nti nze bino ebintu abantu babifudde ebya politics ebyakimwe mujjukire nti ze ng'omuntu bali bankubye ku masasi ate era omuntu yankubye masasi yali atamidde so sirowooza nti Katonda gy'abeera nga mpa chances nyingi nze ndi muyimbi nkola kiro toyinza kuŋŋaala lwaki atambula okay